oba gwe Majje gwe muyita Vivian Fine Mami ono omukyala abeera ku TikTok Fine Mama Fine Mama kati tebamukubira salute ali wansi wo oba ali wansi waggulu ali nayingiriramu ali jikoje wayingira mukitegeeza ali wansi wo wansi wange twice emirundi ebiri wansi yakoze E6 she's E4 tebamukubira salute no they don't salute ate kataabo no wandi buzabuzizaako jukiranga Fine Mama yanga bamukubira salute nakirabako interview but no I saw it no Fine Mama tebamukubira salute no Vivian wangamba ki I can slip of a tongue really error but no that I can assure you I've been gwe olutalo lwatandise sooka nfuna omudigido wano olutalo lwatandise olutalo luva mu Amerika lutusanze Kyaddondo Kampala Fine Mama featuring Nakalembe Samalie oba muyite Surgent ali ku ddala lya E6 Staff Sergeant ngono addirira Sergeant mu Majje oyo gwolaba ku screen yawo bamuyita nterako ku SC njitadeko njijeko hey Nakalembe Samalie bamukyazizza ku mukutu gwa Cruise Exclusive chali wange Alani Cruise yambadde amukyazizza ku mukutu muganda wange yagamba muganda wange lwaki okola ebintu ebyo omukyalo ono ali mu ggye lya America USA oba US Army omukyalo ono bamuyita Nakalembe Samalie ali ku ddaala lya Staff Agent yali Staff Sergeant yali Sergeant kati ku ddaala erya wansi wa lya E4 kati ali ku E6 bw'otuuka ku E6 oba ogenze ku ddaala lya Staff Sergeant Alani Cruise yambadde amukyaziza ku mukutu gwe nga mbuuza ku nsonga naddala ezikwata ku Amerika Abanayuganda abali mu ggye lya Amerika omukyalo ono bw'oyogera ku baana betumanyi abali mu Majje ga Amerika toyinza kulekayo mwana muwala Fine Mama oyo gwola ku screen kuba gwe tubadde tumanyi ye Munnayuganda ali mu ggye erya Amerika omwana w'obuwala ye Munnayuganda omwana w'obuwala gwe tubadde tumanyi ali mu ggye lya Amerika okusinziira ku byaze atulambika n'atulaga ku mutimbagano nga gwe tumanyi gwe twogerera essaawa zino ono ye tetwamanyako nti era tulinayo Munnayuganda munnaffe naye omuwala ng'ali mu ggye lya Amerika ono omwana w'obuwala Samalie Nakalembe tuba tuli awo ne zimuleeta ku mutimbagano ku mukutu gwa Alani Cruise nze nali simumanyi ekyamazima mu ggye lya Amerika Bannayuganda be nali manyi abaana ab'obuwala nga manyi Fine Mama ekyamazima nze nali manyi Fine Mama because n'abasinga gwe badde bamanyi era abasinga ono bamulaba ng'omuntu omupya bw'omubabuuza ono mubadde mumumanyi because omwana namale abangi gwamanyi nga Fine Mama gwe twasooka okutegeera nze oba gwe nasooka okulaba naye bino we bijjidde olutalo olutandiseewo kwani yaani mu ggye lya Amerika naddala Munnayuganda ku bakyala bano ababiri olutalo wakati wa Namale
ne Nakalembe bonna banna. Nakalembe Samalie Namale Fine Maama. Olutalo lutandise. Mbuuza lutandise lutya. Kakati ono bwe yakyala ku mukutu gwa Alani Cruz. Alani Cruz n'amubuuza. Ho, sooka mpa omudigito. Alani Cruz we yamubuuza. N'amugamba, twagala otunnyonnyole. Ono omuwala Fine Maama Majje lya Amerika yali ku ddaala ki? N'abuuza ku ddaala lyaliko bamukubira salute. Ono n'agamba nedda baaba. N'agamba ku ddaala lyaliko ali ku ddaala linalingiriramu. Abannayuganda balitumye eddala lya LDU. Bagamba nti Samalie, bagamba nti Namale owa Fine Maama wa LDU. Okusinziira ku bigambo bya Nakalembe. Okusinziira ku bigambo bya Nakalembe. Okitegeera? Okusinziira ku bigambo bya Nakalembe. Agamba nti ono wa ali wansi tebamukubira era tebamukubira salute. Okitegeera? Tebamukubira salute. Teri. Njagala tuddemu tuwulirize wano. Then nkuleetere ku reaction ya Namale. Owulire kye bayita embaga. Hey, ogenda kuwulira omuromwoto. Njagala tuddemu tuwulirize nga babuuza omukyalo ono Nakalembe ng'ayogera ku Namale. Yayogedde atya? Wuliriza. Fine Mami oba mwe Majje gwe muyita Vivian. Fine Mami ono omukyala abeera ku TikTok. Fine Maama. Fine Maama. Kati tebamukubira salute. Ali wansi wo oba ali wansi waggulu? Kuje nayingiriramu. Ali gye wayingiramu kitegeeza ali wansi wo? Wansi wange twice. Emirundi ebiri wansi. Yeah, because E6. Twice. She's E4. Tebamukubira salute? No. They don't salute ate katabo, no. Wandi buzabuzizaako. Jukiranga Fine Mami yanga bamukubira salute. Nakirabako interview but no. I saw it. No. Fine Mama tebamukubira salute? No. Vivian wangamba ki? No, I can slip over tongue, really error, but no. That I can assure you. I've been in for 7. No. Because singa nazifuna. Kwa gabani kule sauti zesimanyi. Penga agenda yimba. That was 2019, right? So kwera bile chintu cyo no. No. This was kwa error. They don't salute kwa kati atoyo iyo rank eyo. Watu nafuka even non-commissioned officer. Katwimbanga wendi they don't salute me. How can you tell me what ifo ba saluting? Banange. Ona agambye bwe mbanga nze ku level yange kwendi they don't salute me. Ongamba otya nti owa LDU bamusalutinga nga mwamutumye erinnya. Fine Maama naddamu n'afa. Jjukira yali yafudde dda. Fine Maama ne bamuzaayo ne bagamba sokoddeyo mukama oli. Sokoddeyo mukama oli. Ddamu njagala wulira ebigambo bino kutudde mu katono emabega tuwulirize. Afuka even non-commissioned officer. Katwimbanga wendi they don't salute me. How can you tell me what ifo ba saluting? Machazi uno aba E1, E2, E3. Bamwako respect, of course, but they don't even go on a knees for her. For that rank. Tebaji going on a knees. Ayogera nawe casually. Tutu kati nze oba rank eddako bonna kati andi waggulu. Chinka katako going on a knees. On a tease? Ngajogera naye. Temitaris kati ya attention. You know wait. Not chemical in mega boti. Katako. Ngajogera n'omuntu ansingako. Kati n'oyo asobola alina okugenda wabayogera nange. Fine Mama. Banange ne bamuddamu. Nedda naawe.
ono omukyala Nakalembe agambye nti Fine Mama bw'aba ayogera naye alina okubeera ku atiz. Eno gyateeka emikono emabega. Atiz. At ease. Osegeera. Njagala tudemu tukawulize katono nyako. Ngenda baleetera reaction za Maama Fine Mama yagenze ne mu State House sebo gwolaba oyo. Yakuma President Trump. Njagala tuwulirize wano. Kati n'oyo asobola alina okugenda waba ayogera nange. Wulirize. Fine Mama. Kyakola takuba saluti ne waba ayogera naawe tasobola abeera bw'ati. Alina okugamba nagamba Sergeant gukibikine namba zammwe. Oba good morning Sergeant Nakalembe something. Bannange. Bino byensingira ddala okwagala nti Fine Mama ayina okuwa salute Nakalembe because Nakalembe bwe tudda mu order Fine Mama ali ku E4, Nakalembe ali ku E6, ono abaddirira Sergeant. Osegeera abaddirira Sergeant okusinzira ku bigambo bya Nakalembe. Kati njagala tugenda ku crossinga tugende tuwulirize ate reactions za Fine Mama sofa ziri meka okusinzira ku bino ebigambo ebyakwogerwa. Reactions ze ziri meka. Wuliriza wano, wuliriza n'obwegendereza. You don't know Fine Mama? Nze I only know you checho. You don't know Fine Mama tewali mulala teriba. I broke the record ku internet. Owamajje tulina omu yekka mu America Fine Mama. Abasigadde tetubamanyi. Abasigadde muli mga Somalia. Fine Mama yakirizibwa okwogera. Fine Mama wa LDU yekka ali mu Majje ga America. Ndoza mukitegedde. LDU agenze mu White House. Nyongera kubategeeza ngenda kubawa updates straight out of White House. Omukulembeze President Trump ngenda kumubeera wano. Naye Sergeant musiiwuufu toyina wooli. Okitegeera? Sergeant Kopolani musiiwuufu, we don't see you anywhere. Where are you? Where? Nera baki Fine Mama kibatwala mu kino kyekikaze ekinyirira okutwala okuwaniriza abakulembeze. Kino kyekikazi ekinyirira ekyaniriza ki abakulembeze. Nyongera okubategeeza. Kati saawa ziro tebatunulira ranka, tebatunulira biki. Owa ranka gyoli abaranka babaleseyo kubanga tebeera mulinga abatalya mu Majje ga America gasiba gatulisa chicken, hot soup, and we eat all the nice things. Nebwe nobeera mu Majje ga America mu butuufu kale nze musobola okunjogerako nayenga Fine Mama omukwatewa. Mukwano wezibeera hips nina bwe kabeera kabina bwe buchi haiti bwe beauty balonzenze Fine Mama ogenda kumukwatawa. Tell me. Njagala owulirize Fine Mama ye bw'aba ayogera atulaga nti ye anyirira. Kyesimanyi nti okubeera mu Majje ga America olina osooka kunyirira. Nina beauty, I have a beauty. Nina height, I have a height. Nina nyash, nina bina, I have a nyash. Nina kyekirala nyirira. Atugambye nti Sergeant musiiwuufu ye ngaalabika bubi. Njaga tuwulize bulungi ebigambo bya Fine Mama nkugambidde nti Olutalo genda tuwoomera. Wuliriza. Loza mukitegedde. Teriba. You don't know Fine Mama? Nze I only know you checho. You don't know Fine Mama tewali mulala teriba. I broke the record ku internet.
Ow'amagye tulina omu yekka mu America Fine Mama. Abasigadde tetubamanyi. Abasigadde mulimu ga Somalia. Agambye wandiika ogambe nti aga Somalia amajembo abalala bano bannakalembe mbo bali mu AMISOM Somalia Mogadishu emundu etokota wulirize. Fine Mama yakirizibwa okwogera. Fine Mama wa LDU yeka ali mu Majje ga America. Ndoza mukitegedde. LDU agenze mu White House. Nyongera kubategeeza ngenda kubawa updates straight out of White House. Omukulembeze President Trump ngenda kumubeera wano. Agambye yagenda okukoma President Trump mu State House. Omukulembeze Fine Mama nyongera okugamba nti tokakasa nnyo. Jonokoma okwagala tukakasa. Jojo okwocha. Ogambye omukulembeze Donald Trump tukulinza oli mugenda mu State House. Nengenda bazanyira akatambi nga Fine Mama agambye agenda tu update yone ya State House. Ngenda kabazanyira biki bye yayogedde nga avudde mu State House. Yatugambye tu update agenda okuma President Trump. Wuliriza tugende maaso. Naye Surgent Musiiwuufu agamba Surgent Nakalembe Samalie gwayita omusiiwuufu. Wuliriza. Nawuli. Okitegeera. Surgent agambye yagenda mu State House oba mu White House. Nagamba naye Surgent Musiiwuufu ye nga talina waali. Wuliriza. Kopolani Musiiwuufu, we don't see you anywhere, where are you? Kopolo Musiiwuufu. Nchiddamu Kopolo wandike nti Kopolo. Anti jukira ye Fine Mama bamugambye LDU. Kati ono Kopolo Musiiwuufu. Tugende maaso Fine Mama. Where? Nera bachi Fine Mama kibatwala mu kino kye kikaze ekinyiri. Njagala owulirize Fine Mama engeri gye editairinzeemu. Ye atulaga nti mu Majje baagala abakazi abanyirira abayina amabina abalabika obulungi nga banyirira bayina amabina bayina nyashi bayina buli kimu bayina height. Simanyi nti bwoba oyingira mu Majje basooka kutunuulira nti oli mulungi, you are beautiful, you have a beauty. Yes, tuwulirize. Okutwala okuwaniriza abakulembeze. Kino kye kikazi ekinyirire ekyaniriza ki abakulembeze. Wagenda kwaniriza abakulembeze oba wagenda mu Majje kunyirira kusikiriza bakutwala kusikiriza meaning ambasivudde ku ethics mbanga alumbi kampulirize buwuliriza nyinzo mbadde nga avudde ku ethics z'amawulire nga ninga alumba nkisazaamu katuwulirize buwuliriza nyongera okubategeeza kati saawa zino tebatunuulira ranka tebatunuulira biki owa ranka gy'oli aba ranka babaleseeyo kubanga tebeera mulinga abatalya mu Majje ga Amerika Majje mu bufunza agamba nti aba ranka babaleseeyo nti alinga atalya mu Majje ga Amerika alya biki Fine Mama ogambye Kopolo alya biki America gasiba gatuliisa chicken hot soup and we eat all the nice things nebwe nobeera mu Majje ga Amerika mu butuufu kale nze musobola okunjogerako nayenga wulira paati eddakwawo gye nkugambye wali Amajje ga Amerika gatunulira mabina. Fine Mama omukwatewa mukwano wezibeera hips nina bwe kabeera kabina bwe buchi height bwe beauty balonzenze Fine Mama ogenda kumukwatawa. Tell me. Tell me. Agambye beauty balonzeye amabina balonzeye awonna tuli Majje ga Amerika awonna tuli mu Majje ga Amerika. Njagala owulirize ebigambo bino muganda wange gwampuliriza soko mpa omudigido. Omudigido gwangu funye tweyongereyo mu maaso kati tuina party nga Fine Mama yesetinga agenda mu White House obugambo bwe yatulekedde bubuno baana mwe bagenze ne bampita mu White House era njongera okubategeeza nti get ready with me tugende mu White House fe tuli ready omu agenda okukiikirira bagundi baffe ogenda mu White House
Namalo wa LDU straight out of Uganda nze ngenda mu White House leero tugenda kubeera ku kubamu abagenda okwaniriza abakulu mu White House olunaku olwaleero, so get ready with me at Mondaba. Bino ebintu balonda banyirira okitegeera oyinza okuba ng'oli wa LDU naye baaba ng'ate gwe osinga okunyirira kwegamba emikolo okuweesa abantu ekitiibwa okuweesa amagye ekitiibwa olina kubeera ng'onyirira mukwano bw'oba tonyirira tebasobola kukutwala. Kati wano ndi wano anti mukolo gwa kitiibwa okitegeera. Namale onzizeemu kye mbadde mbuuza mu Majje ga America olina okuba ng'onyirira. I didn't know that by the way. Kadde mukwako onyirira mukwano bw'oba tonyirira tebasobola kukutwala yo naye baaba ng'ate gwe osinga okunyirira kwegamba emikolo okuweesa abantu ekitiibwa okuweesa amagye ekitiibwa olina kubeera ng'onyirira mukwano bw'oba tonyirira tebasobola kukutwala. Kati wano ndi wano anti mukolo gwa kitiibwa okitegeera. Emikolo gy'ekitiibwa tulina kwambala eno uniform, ebitiibwa byange byonna ne babiteekako okitegeera. Naye wa LDU alimu agenda mu White House olunaku olwaleero nyongera okubategeeza kagato kange kaakano no engatto gye twambalirako zino uniforms baziyita pinks and greens ndowooza ozirabi era munnayo tugenda kutuuka wali nga tukuba salute bwetuti tugenda kubeera wano nga tukuba salute, so get ready with me. Enkuba leero engeri gyegenda okutonya eddisi ngenda kwambalako trench coat yange eno anti naye erina okubeerako ngenda kuweesa omukolo ekitiibwa bwabwe okuzannya. Omanyi okubeera wali ng'abakulembeze batuuse nga ne Namale waali baddiyale mbadde nkusaba weekuumire ku mutimbagano gwange okulaba omukolo gw'omu White House bwe gugenda. Yatusuubizza ye ng'omugenyi omuyiti kitegeeza babriefinze oba gwagenda okuwa security nti bwe munaba muzze muli baddembe okukwata buli kifaananyi kye munaba mulabye agala okuwa update oziwe. Agenda bitugamba nti omuntu omutuufu baba badde bawadde briefing, security briefing about the occasion. Okitegeera yatugambye agenda gutuwa butereevu omukolo guno. Njagala ngenda bazanyira wali a few moments later ng'avuddeyo kyekyatuusewo lwaki teyatuwadde update kuliriza. Baddiyale mbadde nkusaba weekuumire ku mutimbagano gwange okulaba omukolo White House bwe gugenda okubeera abakulu bonna bagenda kubaawo. Kati kyo agambye weekuumire ku mutimbagano gwange ngenda kuwa buli kimu nga bwe kigenda okubeera live. Kola ogirako buuti kubeerako omusipi gwako kuno mukwano era bannayuganda bannanga bali mu Majje nyongera okubategeeza mukwano nyirirako bakutwale ku mikolo bwegiti. Fine mama ekigambo ky'okugamba buli ddakiika nti ali mu Majje ga America nyirirako bakutwala emikolo bwegiti bakutwala ku mwoleso. Waliwe nabagambidde nti njogera ng'avudde ku ethics z'amawulire ninga ava nnyo ku mulamwa gw'amawulire ninga ayingira fine mama. Nenjagala kumanya fine mama mawulire guno mulimu guno gwa Majje ogenda ku mweroso nti nze nsinga okunyirira, nze asinga amabina, nze ngenda osikiriza abakulembeze. Lwaki buli dakiika ogamba nyirirako bakutwale mu mikolo nga gino? Kyogamba buli gwe basooka gwe batwala betulaba mu Capitol, betulaba mu White House bonna banyirira. Buliriza Uganda bannanga bali mu Majje nyongera okubategeeza mukwano nyirirako bakutwale ku mikolo bwegiti. Nyirirako bakutwale ku mikolo bwegiti. Fine mama kyatugezaako tugamba gwe naddala gwe Munnayuganda ali mu Majje the likes of Nakalembe Samalie bwe bagamba. Bw'oba olumba muntu omu togatta bannamagye abalala abali mu Majje lya America lwana na muntu leka gamba nti abalala bonna basiiwufu gwasinga okulabika. Oyinza okubeera omukulembeze ng'oli Surgent naye nga ssebo tonyira oba tonyira tosobola kukutwala. Amuzeemu oli Surgent mu Majje naye tonyirira naye tebasobola kukutwala ku mikolo bwegiti. Mbubajja ne batunuliraawo gwe nga tonyirira tojja kugenda ku mikolo gya gavumenti. Buliriza nibobeera ku ranka kiraba kibebi kye batwala kubanga ffe tugenda okuyimirira wali nga tuli tuti laba fese eyimirira mu bagenyi seerabira ddogotaaga zange bannange
Nedogo tagazigenda kino kye kintu kyoterabiranga mu bulamu bwo obera kwa Majje. Wanawe no lyawo face ekukala busoli mu Majje. Mbwate simanya bichi mukwano togenda kujja mu White House biro bye bitiibwa bye mbagamba. Agamba oli nti mukalawufu, musiiwuufu, mukaatuufu, nakalembe. Owuliriza tuwulirize wano. Mwe mumbulire yo bali bagize president abenjawulo nga bali mu Majje mumbulire kujja konna. Amale toka kasanyo. Toka kasa. Namale toka kasa nnyo. Fine mama, sigala wali obadde. Tebakukozesa nnyo. Tokola nnyo. Oli yakola ka interview kamwe naye. Banange. Fine mama balumi omutwe gwe. Anyway, kakati Fine mama yagenze mu White House. Tetulina kifaananyi na kimu ngali mukuma mukulembeze Trump obanga ali kumpi n'omukulembeze yagambye ajabera bwati ku mukulembeze Trump tekyalabise. Oluvannyuma lw'okuvaayo ngenda kutwala ku party kati nkugambye nkuzanyira party ku party namale Fine mama ng'agenze mu State House bwe yavuddeyo biki byatugamba biki ebyatuusewo lwaki ye teyatuwadde ku update eyagenze ng'agenze atugamba muninde ngenda bawa update buli kimwe kiri mu State House ngenda kibalaga nzo wa Majje wammwe anyirira ayine bina alabiko bulungi byonna ngenda bibagamba kye kyatuuseewo luvannyuma lw'okutuukayo njagala tuwulirize wano. Bana mwena akakoma okuva mu State House but guess what? Omukolo gubadde gwa high profile nnyo. Mpulira abakulu babadde wali ba presidents abenjawulo nga tebakkirizawo masimu yadde tuyina gye tugenzeyo gye batututteyo mu kasenge. Muve ku bano nalabye abantu abasinga nga bagamba simayabu State House mu White House buli omu agendayo. Yes, by the way White House wano kyabulambuzi, anyone can go but it depends ogenzeyo okola ki. Nze mbadde sigenze kulambula okitegeera. Leka mbanyumize ibadde ku mukolo. Omukolo gubadde it was a high profile mukolo nga kati nze olw'okuba mbadde ku detail ya security nga tebakkiriza even tebakkiriza even to so kompa omudigi dog mbu nga tebakkiriza even to jukira yavudde wano ng'atugamba ngenda bawa buli kimu nga bwe kigenda obeera mu State House. Namale bambi nsaba totukakasa nnyo. Namale otukakasizza ekimala. Tuwulirize kye kyamutuuseeko bambi mukazi wattu Namale. Take a picture. Hey, nga kati nze olw'okuba mbadde ku detail ya security nga tebakkiriza even to take a picture. Hey, kati president aina press baita press team ye ab'ebifaananyi bye batugaye bagenda tulaga mu bifaananyi ebyo era bye tulinze. Naye bannange mwenjagala okubategeeza nga Katonda mukwano bw'oba tonnafa teweevumanga ensi. Bw'oba tonnafa teweevumanga ensi. Omanyi okukwata mu ngalo z'omukulembeze omukono ne gufreeze nga n'owulira ng'okanka. Wanji njagala nkuddizeyo akantu kano. Namale Fine mama otugambye eki? Wuliriza. Omanyi okukwata mu ngalo z'omukulembeze omukono ne gufreeze nga n'owulira ng'okankana bw'oti oyo tategeera. Owa Majje yakutte mu ngalo za Trump muna Uganda asookedde ddala ng'ali mu Majje okukwata mu ngalo za Trump. Wandiika ogambe engalo zasanyaladde eza Fine mama oluvannyuma lw'okukwata President Trump mu ngalo.
Namale. Anyway, tugende mu maaso. Tugende mu maaso wama Namale. Engalo bwe zasanyaladde. Olubuto n'ofunamu butterflies ebiwojjolo mu lubuto wena n'owulira ng'otandise okukankana ki. Oyo nno Majje atugamba nti babeera bakuuma eggwanga lya America president akitegeeza ababa mulaba buli kaseera yakankanye nawulira ebiwojjolo mu lubuto nawulira ng'embeera mutabuseeko. Tugende maaso Namale wama tugende maaso. Tugende maaso. Embaddeko amazima Katonda muggulu nze nali sisembera nko ku mukulembeze wa ggwanga Donald Trump simusembera nko obulamu bwange bwonna. Yamukutte mu ngalo yamusemberedde namukwata ne mu ngalo. Oh my God. Okay. Ate oba olaba ne Kabaka simusembererangako naye nkubuulire mwenze nesembera omukulembeze fana abadde tukwata mu ngalo kati ati mulaba bino bifollowinga Memorial Day wano tuli mu Memorial Day weekend mwena mmanyi Memorial Day kyekitegeeza it's in memory of so tuli mu Memorial Day weekend so enebadde function ya mwe naye mukwano abantu ab'ebitiibwa babadde wali kwegamba aba security ab'enjawulo buli kitongole kya security kyeweegomba mu America kye wali olabye mu firimu FBI simanyani buli kimu kibadde wali. You guys temugamba nti no mmanyi okusinikinga content onanemye nsinikinga content nze but onanemye kubanga ntuse ekiseera nembeera nga ntunula butunuzi bwenti nga simanyi kiddako nga ndyawo. Owa Majje owa security ali ku security detail gwe bataddewo okukuuma abakuuma abakungu ne president atuuse nga tabitegeera obulamu bwa president abutadde matigga obulamu bwa president abutadde matigga. Bambi Namale tokakasa nze nikitamu tokakasa nnyo ensi eno togikakasa ojja kuginyiigira nkubuulira naye that's life tutambuliraawo. Namale ne Nakalembe leka mbaddizeeyo katono nga bwe maliriza. Obusungu buvaawa? Obusungu bwa Namale ne Nakalembe buvaawa? Wuliriza, njagala owulirize wano Nakalembe ng'ayina byatugamba. Njagala owulirize obusungu kwe bwava. Oba gwe Majje gwe muyita Vivian Fine Mami ono omukyala abeera ku TikTok. Fine Mama. Fine Mama. Kati tebamukubira salute ali wansi wo oba ali wansi wa gulu ali jikojo wayingira mukitegeeza ali wansi wo wansi wange twice emirundi ebiri wansi E6 she's E4 tebamukubira salute. No, they don't salute ateka tabo no wandi buzabuzizaako jukiranga Fine Mama yanga bamukubira salute nakira bako interview but no I saw it. No, Fine Mama tebamukubira salute. No. Vivian wangamba ki? I know I can really slip over tongue, really error, but no. That I can assure you, I've been in for 7. No. Because singa nazifuna. Kwa gabani kule sauti zesimani. Penga agenda yimba. That was 2019, right? So kwela bile chinusho no. No. This was kwa error. They don't salute kwa kati atoyo iyo rank eyo. Watu nafuka even non-commissioned officer. Byebyo bannange munzikirize nze mbasiibulire wano munzikirize mbasiibulire wano saagala kweyongerayo Nakalembe wasiirinze interview emu twakalaba video 75 eziriactinga ku dakiika emu gye wayogedde ku Namale. Oh my God, kamba agaliza akaseera kasufu mbere bulungi mweraba.